Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Ndeeta okulamusa okuva ewa mukyala wange Kate Mugerwa yadde tali wala nnyo okuva wano abatumidde, era obuli awo gye bujjako ajja twegattako ku kamera mukakase nti akyaliyo. Neyebaza mukadde Kasule olw'ebyakalebule byanjogeddeko, naye okuba mutuufu bwampise omukulu ennyo, ndi mukulu nga Professor Semakula bw'ataliiwo ndowooza I'm probably the oldest person ku mukutu guno. I stand to be corrected. Naye twebaza Mukama kubanga December nga 22 naweza emyaka egy'obukulu 72. Amiina. Mukama olw'ekyo. Amiina. Baweereza keeke tezinnatuuka naye ndowooza ziri mu kkubo. Mu ngeri enjawulo njagala okwebaza Pastoral Care kulemberwa omukadde Sarah Ssenteza olw'omulimu omulungi gwe bakola okunoonyanga ababuulizi ku services zonna, ate abasinga tugenda ne twerabira nti omulimu guno gwe bakola gwa bwannakyewa. They sacrifice their time and money to keep the organization going. Tugwebaza nnyo olw'ekyo, Mukama abawe emikisa. Ate neyanziza opportunity gye nfunye kubanga neyo sabbiiti esembayo mu mwaka, n'olwekyo nzijukira butwale nga mu primary school batwalanga reporter nga bassaako ranka ono number 1 number 2 mwe mubaamu 40, kati owa 40 out of 40 katuga nti yasibye ekkira. Nange nja kwewaana mu ngeri ennungi nti nze nsibye ekkira kuba samoni eno yegenda okusembayo mu mwaka guno. Okay. Batusabidde dda ne batuwonga, so tujja kugenda butereevu mu kyokuyiga kyaffe. Ate mbeebaza okulonda topic eno, theme ya toli wekka. Toli wekka topic nkulu nnyo, okuggyako nti tulina okukitwala mu context kubanga ewaffe eyo e Uganda singa bagamba nti omuwala oyo oba omulenzi oyo alina byayogera ebitakwatagana, alina byayogera ebitategeera, tali yekka. Ekyo ate kiba n'amakulu malala nnyo, naye ffe tali yekka gwe twogerako tumumanyi, twogera ku mutonzi waffe Yesu Kristo. Mu ddakiika ezigenda okuddako tugenda kwetegereza examples ebyokulabako ebiri mu Bayibuli eby'abantu abataali bokka mu kiseera kye baali balowooza nti bali bokka. Ate nja kubawaayo ne personal experience yange ku bwange, nammwe mwenna buli muntu yenna ali ku kyemmanyi nti tulina experience zetuyiseemu ezitulagidde ddala nti mu butuufu tetuli ffekka. Ekyawandiikibwa kyaffe kye batusomedde obulungi mu Luzungu ne mu Luganda kitujjukiza olugero lwe tumanyi obulungi, abavubuka abaakwatibwa kuba baagaana okusinza ekifaananyi ekyole ne babasuulira mu muliro. Abavubuka bano baalina obuvumu obutasangika kuba baasoomoza kabaka ne bagamba nti omanyi tetujja kukusinza, naye Katonda ne bw'aba tatulokodde era tetujja kukusinza. Obuvumu ng'obwo buzibu nnyo okusangibwa, naye ekyawandiikibwa kye batusomedde kigambe nti Nabukadneeza yennyini yatunulaga nti owaye twasuddemu abantu bameka? Abakungu ne bamugamba nti abasatu. Naga naye waliwo owookuna, naye owookuna ono ate ye wanjawulo, alinga omwana wa Katonda. Abaana bano abavubuka baabasuula mu muliro nga bamanyi nti bagenda kufiirawo. Oba omuliro gwali gwankusime kye baakozesanga, naye Bayibuli etugamba nti omuliro gwali gw'amaanyi nnyo nga gwokya nnyo, nabo n'ababasuulamu ne gubookya ne bafa. Tebaali bokka. Omuntu owookuna
yalabika mu muliro ogwo. Nebukadneza oba yali inspired, simanyi ngeri gye yategeeramu nti owookuna oyo afaanananga omwana wa Katonda. Ate kirabika bano abasajja abalala bo baali tebamulabye owookuna. Nebukadneza yamwetegereza n'agamba nti omanyi mulimu omuntu ali n'abavubuka bano, era sitoole tukimanyi, yabayita ne bavaayo n'awa n'ekiragiro nti kati Katonda wa bano gwe basinza abawonyezza omuliro ogwo ye Katonda asaanibwa okusinzibwa. Amiina. Kaakati twagala omusomi waffe mukyala Sserwanga atusomere scripture eri okuva essuula eyokusatu 11 to 12. Exodus chapter 3 11 to 12. N'ayogera nti, mazima ndibeera wamu naawe, era kano kali kubeerera akabonero nga nze nkutumye. Bw'olimala okuggya abantu abo mu Misiri, muliweerereza Katonda ku lusozi luno. 13. Musa n'agamba Katonda nti, laba, bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri, ne mbagamba nti Katonda wa bajjajja bammwe yantumye eri mmwe, nabo balyogera nti erinnya lye y'ani? Ndibagamba ntya? Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Musa era stories birabiro era byakwejjukanya byonna tubimanyi, engero zino tukula tuziwulira nga tuzisoma. Musa baali yafuba nnyo okunoonya excuse ze tuyita lame excuses. Aleeseeyo kino, aleeseeyo kiri, n'agamba nti ate kale nanaagira so simanyi kwogera bulungi. Naye Katonda naye n'amuwa assurance, genda, nja kuba naawe, togenda wekka, nze nkutumye, I will be there with you. Ekintu kino kituzaamu amaanyi ffenna kugamba buli situation gye tubeeramu ne tumanya nti ngenze wano naye Katonda anaaba nange, naye tulina okwegendereza kubanga kisinziira kiki tugenda okukola. Sirowooza nti omuntu agenda okunyaga banne, akutte emmundu, agenze okubba, oba bagenze kumenya mu nnyumba ya muntu babbemu ebintu. Sirowooza nti abantu abo bwe basaba nti gye tugenda eno jangu obeere naffe, awo sirowooza nti abo awulira essaala zaabwe. Naye omuntu agenda okukola obulungi, agenda okubuulira enjiri mu bifo ebitabuulirwangamu, ng'abamissionary be tusomako mu mission reports, abaagendanga mu bizinga gye balya n'abantu, abo definitely baali beetaga Katonda agende nabo. Kuba ogenda nga tomanyi nti oba oliawo webinaggweera oyinza okuba nga oli mu sefuliya bakutokosa bakulye. Abo beetaaga Katonda, naye ffe tumwetaaga mu daily activities. Buli lw'ofuluma, n'okufuluma obufulumi mu nnyumba ng'ogenda okukola, osaba Katonda agende naawe, oleme kubeera ku beltway ng'oli wekka, oba oleme kulinnya nnyonyi ng'oli wekka. Katonda buli we tugenda tumwetaaga. Omusomi waffe era tusomere Zabbuli 139, tusomere olunyiriri olw'omusanvu otuuse ku 10. N'agenda wa okuva eri omwoyo gwo, oba n'addukira wa amaaso go? Bwe nnaalinya mu ggulu nga gy'oli, bwe nnaayala obuliri bwange mu magombe, laba nga gy'oli. Bwe nnaatoola ebiwaawaatiro eby'enkya, ne ntuula mu bifo ebyennyanja ebiri ewala ennyo, newankubadde eyo omukono gwo gunannuŋŋamya, n'omukono gwo ogwa ddyo gunankwata. Mwebale nnyo. Kino ekyawandiikibwa kitulaga nti ne bwogezaako otya okwemansula Katonda nti nga Katonda alinga yaggoberera, kati nfaako tongoberera, ye ng'enjogera ennaku zibweriga alemerako, mubalemerako ye original. Zabbuli etugambe nti ne bwewambuka waggulu bugulu gy'ali, ne bwokka wansi gy'ali.
wonna wonna w'ogenze gy'ali ali determined okubeera naawe oleme kubeera wekka. N'olwekyo omusajja wattu gwe tumanyi obulungi Yona ye alowooza nti bw'akyuza ettikiti n'atagenda, bamutumye genda mu kifo kimu, ye n'agenda Talusiisi, baali bamutumye Nineeve, n'alowooza nti kaanaagenda eyo Katonda ajja kuba tamulaba. Naye Katonda buli w'ogenda wonna, era sitoole tugimanyi, ne bwe yali mu lubuto lw'ekyennyanja, era Katonda yali naye, kyeyava tafa, kubanga mu ordinarily ekyennyanja bwe kikumira nga kikumize nga meal, system ereleasinga digestive juices nga acid nebikuyiisa byonna ne bikufumba. Naye omusajja bw'aba yamala ennaku 3 mu lubuto lwa lukwata nga mulamu ngassa, olabira ddala newankubadde yali amenya etteeka nga tagondedde Katonda kugenda gye yali amutumye, era Mukama waffe ne mu lubuto lw'ekyennyanja yali naye, teyali yekka. Omusomi waffe tusomere John 14:16. Nange ndisaba Kitange, naye alibawa omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Weebale nnyo. Sitoole era tugimanyi bambi abayigirizwa ennaku yali ebakutte nga balaba omuntu gwe babadde naye emyaka gino gyonna, oba gyali 3+ ng'atwalibwa mu ggulu, naga nti kati tusigadde tutya omuntu gwe tubadde tuyita naye, nga balaba mirako z'akoze, nga balaba abantu b'aliisizza. They had become family. Mujjukira nti buli bwe yayitanga disciple nga family bazireka, yali close group. Ennaku nebakwata nga Yesu agenda mu ggulu, kati tunaasigala n'ani? Naye Yesu nga ekyawandiikibwa kitugambye nti Yesu n'abagamba nti temufaayo, nze ŋŋenze, naye ŋŋenda kubaweereza mubeezi, gwe Mwoyo Omutukuvu anaabalungamya. Era bwe tweyongerayo sitoole tugimanyi mu Bikolwa by'Abatume, abayigiriza bano baali bakuŋŋaanye nga bassa kimu Omwoyo Omutukuvu nakka, ne batandika okwogera ennimi nga bwe tumanyi. Abantu ne batuuka okulowooza naye bano abasajja ate Beebulani, ate ffe tuwulira ennimi zaffe, n'olwewaffe tuluwulidde, n'olw'Enjiri tuluwulidde. Ng'Omwoyo Omutukuvu y'abasseeko, kuba Katonda yali abasuubizza nti temujja kusigala mwekka, nze ŋŋenze, naye nja baweereza omubeezi. Ate ne concept eno eya toli wekka, tubadde mu biseera eby'amazaalibwa, yadde Abadventi tebabikuza nnyo, naye ekyawandiikibwa ekyogera ku muwala atamanyi musajja nti alizaala omwana, nti era alimutuuma erinnya lye Emmanuel, ekitegeeza nti God with us. Right from the beginning, God with us. Katonda abeera naffe. Katonda tagenda kutwabulira. Katonda abeera naffe, tagenda kutwabulira. Omwaka gwali 1995. Twasanyuka nga famire kuba twali tufunye omukisa ogenda mu General Conference Indianapolis. Ye General Conference gye twali tugenda okusooka okwatendinga. Ate twali n'essanyu ery'ensusso kubanga taata waffe omugenzi Gereso Mugerwa naye twali tumukoledde plan, naye n'avaayo ku General Conference session eyo. Session neggwa bulungi, ne tukwata emmoroka yaffe, twalimu n'omukyala omugenzi Betty n'abalenzi 3, ne tuvuga emmotoka yaffe. Mu kiseera ekyo mwannyinaffe Priscilla Sserunjogi
yali azadde omulenzi omwana waabwe asembayo gwe bayita Steven. Ne tugamba nti katuyite Indianapolis tukwata bukwasi wano South Bend nga tutuuse Berrien Springs nga tutuukayo nga tubalaba. Bwe tuvaawo ne tuyingira emmotoka yaffe nga tuvugirira okukomayo Washington. Along the way otulo nze nali driver, otulo ne tunkwata. I must have dozed off. Ne ntomera oba yali trailer, emabega wa trailer, very high impact. Kuba bwali bw'oba weebasaba nali nyongeza omuliro, naye emmotoka neeba severely damaged. Airbags ezo maaso zombi ne zideploy nga ne zivaayo, naye Mukama n'akola miracle na buli kati tukyagitenda. Twali twesibye emisipi ffenna n'abaana abaali emabega, tewali yalumizibwa, tewali yaliko yadde akamogo oba nti ensingo enuuse Amiina. oba glaasi. Amiina. Kyali kyamagero nnyo kuba bwali kiro. Sijja kulima nti manyire bwe twali somewhere oba ku Pennsylvania Turnpike. Naye just imagine omuntu azibiridde nga ne bw'oba odoozinze for a few seconds, nandibadde nsobola okugenda mu leeni ez'abali abadde emitala ne batutomera head on. Nandibadde nsobola okuveeringa off oba ne tugwa mu lukonko. Tewandibadde amanyi gye tuli. They would never find us. Mpozi years down nga omuntu ayita mu kibira n'alaba emmotoka eyagwa. Buli lwe ndowooza ku kintu ega ni Mukama waffe oli mulungi nnyo. Tetwali ffekka. Newankubadde nali ndoozinze off, by the way siddangayo kukikola since then. Mukama abadde mulungi nnyo. Amiina. Naye olabira ndaga nti Katonda ng'oli mulungi. Katonda yali present. This is the only way we could have survived. Ne tuvaamu, in fact n'abasirikale bajja baabayita awo ne babuuza mwagala batwala mu ddwaliro. Ne tugamba nti ffenna tuli bulungi. Naye emmotoka ne bagitoowenga nga tugenda okunoonyawo okusula. Naye okumanya nga abasajja abo bakambwe nnyo aba toll, emmotoka bagitooweza eri ku toll truck, naye twalina okugisasulira toll. Emmotoka etetambula gye bawulira obuwaluzi, naye twalina okusasula toll kubanga eyise mu toll yaabwe. Namuziga zino ez'emabega ziyise mu toll. Ate era twebaza mukwano gwaffe omukadde Sally kuba the next morning yavuga n'akomawo gye twali oba Pennsylvania n'atugjayo. Naye na buli kati omukadde Kasula oba gwondo otaputa, I feel chill in my spine buli lwe nkijjukira. Obaga nti obunyogovu mu mugongo. Sami naye mutegeera kye ngamba. Buli lwe nkirowooza nga nti Katonda ng'oli muyitirivu. We could have all perished. Era Harriet wandisigadde bw'omu mukazi wattu. Naye Mukama yakola ekyamagero. Tetwali ffekka. Tetukyerabira. Omwaka gwali 2008. May nga 30. Nakeera ne mpita abaana bange bonna abana ne mbagamba nti abange temugenda kukola kwa leero. Batuyise mu ddwaliro. Abasawo bagambye nti tugende mu Holy Cross Hospital kuba omwagalwa waffe yali abatolinga breast cancer. Bamuwadde essaawa busaawa, ffenna ne tukuŋŋaana mu ruumu eyo. Ne tusaba essaala zonna ze twasobola okusaba. Naye mwagalwa waffe n'atufiira nga tumulaba taking a last breath. Kaakati naye olowooza ndi mu ssaawa ng'eyo ddala tuba ffekka bisaala ezibu ng'eyo.
nga musabye essaala zonna ez'oku nsi ataase obulamu bw'omwagalwa wammwe, naye still n'abafaako. As human beings tulina okwebuuza nti ddala Katonda tuli ffekka oba Katonda waali? Bw'aba waali, lwaki essaala yaffe tagizeemu? Era nze neewuunya Yobu yali muntu wa njawulo nnyo, kubanga nze sijja kulimba nti ekiseera ng'ekyo ng'omwagalwa waffe atufuddeko ffenna nga tulaba, sirowooza nti nandisobodde okugamba nti Mukama y'agaba, Mukama y'aggyawo, erinnya lye litenderezebwe. Nze ng'omuntu sandisobodde kukyogera, era singa nakyogera ndowooza abaana bange bandigambye nti Daddy yalabika tali yekka. Naye ng'oluyimba bwe lutugambye, era kyenavudde nsaba baluteekeko, nti Katonda abeera naffe nga tuli ku lusozi ku ddoobu, ye Katonda y'omu abeera naffe nga tuli mu buvale, nga tuli wansi. Amiina. Katonda eyatukuuma mu 1995 n'atutaasa okufa mu kabenje, ye Katonda y'omu yali mu ruumu eyo nga tulaba omwagalwa waffe assa omukka ogusembayo. Ne Yesu yennyini kyamubeerako. Era omusomi waffe njagala otusomere Makko essuula 15 olunyiriri lwa 34. Awo mu ssaawa ey'omwenda Yesu n'akaaba n'eddoboozi ddene nti, Eroi, Eroi, lama sabakusaani, okutegeezebwa kwakyo nti, Katonda wange, Katonda wange, kiki ekikundesezza? Katonda, Yesu yali Katonda, naye in his human form kyali kimuyitiriddeko. Bamuwanise ku musaalaba omusajja atalina musango. The grief and anguish, ennaku ng'emuyitiriddeko, n'aggwaamu amaanyi, kwe kaaba n'eddoboozi ganaga nti Katonda wange, Katonda wange, ki ekikundesezza? Oba kituuka ku Yesu naye n'aggwaamu amaanyi to that point. Tetusaanye kwesalira musango. Being discouraged is part of human beings. Tuli banafu, tuli bantu, we are just human. Oba Yesu yennyini naye yaba discouraged to the point of thinking nti he was alone. Katonda amwabulidde, ndi Katonda, kiki ekikundesezza? Njagala ffenna tuddemu amaanyi, tujjukire nga ne bwe tubeera mu bizibu ebyenkanawa, Yesu abeera naffe. Amiina. Yesu abeera kumpi naffe. Era njagala omusomi waffe tusomere ekyawandiikibwa kyaffe ekisembayo mu Isaaya essuula ya 41 olunyiriri olw'10. Totya kubanga nze ndi wamu naawe, tokeŋŋentererwa kubanga nze Katonda wo, naakuwanga amaanyi, weewaawo naakuyambanga, weewaawo naakuwaniriranga n'omukono gwange ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Amiina. Olwo tubanga discouraged, njagala olunyiriri olwo buli omu aluteeke mu mutima gwe. Katonda atusuubiza nti tetuggwaamu maanyi, ajja kubeerangawo, ajja kutukubagiza bwe tuba tufiiriddwa, ajja kutujjanjaba bwe tuba abalwadde, ajja kuwanirira emikono gyaffe bwe tuba abanafu. Tetuli ffekka. Amiina. Mukama abampeera emitima. Mwebale nnyo, mwebale ddala kuwuliriza. Amiina. 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 Amiina.